bamulongoosa bulungi ensambya bamugyamu omusaayi mungi nnyo n'amazzi nadda engulu bulungi ne bafulumya ekyenda ebweru ekimalayize kimaze badde baakakizzaayo ne baddamu ne bamutunga kakati ekyanzimuukiriza nga bamuyodde namugambye nti n'okumusaaga baamusambye olubuto nemmanya nti oyo mufu ebintu eby'omunda byonna n'ekyenda baakikyusa kukizza ku ludda olulala ekitagulukukira awo kiddirira kufa nga n'ekigendererwamu ekyo sekimanyi era nga ffe balwanyi bannaffe ffenna awamu tulabye ne batabani baffe aba balwanyi bannaffe abavuddeyo okulaga interest mu ggwanga nga bwe ligeraki bwe kitambula bano beesunga kino bali beesunga kiri bano beesunga kino kakati bw'otunulira owanadduli olwo namutuuseeko ebisago ebifaanaganako bwe bityo omutte nzire ku mabbali wali nsanyuke bebanatugumbula naawe owuwo bayinza n'okumutugumbula nga wagenda dda naye omwoyo gwe omukubanga ogw'omwoyo tegufa gwe bamusanyufu olw'ebyo abaana nga bano okwogera ebikankana kiba mu mbeera nnyingi bukyatuva mu nsiko gigino zigenda kuwera myaka 4 nga yali owaana kuba nali wa 39 ngenda mu 8 era kyekimu ne muto wange his excellency president yali wa 37 naye genda omugambe naye yali waana naye agenda mu 8 bw'otunuulira ebyo ng'otunudde emabega ng'abaana be tuzadde nga tuvudde mu nsiko basajja bakulu be bali mu paalamenti akasimu kaabula katya bw'obanga waliwo ekikunyiizizza n'ompita nti bw'oba ojja ne mutabani waffe ojja naye ne tutuula wantu ne twogera owange kino naye amaanyi obwanyi ajja kukiraba oli bwakugamba nti ffe tuli kigoonya kiri mu mazzi ate muvudde ku bw'obuntu mufuuse bigoonya era bwe nkitegedde nkya ya leero noonyeza essimu ez'abajennoozi bange ababiri abali mu bifo ebya waggulu nga General Tafiire Minister wa Internal Affairs, General Muhez Minister wa Security ne mbatuusaako obubaka buno kyokka omukulu Tafiire twogerezeganyizza face to face nga tuwuliziganya naga nti mpeereza ku email okuluku WhatsApp abamukutere gye bamukwatidde ekyo tukikozeeko General Muhez nambula naye bwe nkubye essimu mu ofiisi ye omukyala alimu nga sekretary n'agamba nti ebiwandiike obubaka obukambwe kamunoonye mbumuweereze era mbadde ndi mu kkubo nga nzija wenni Kampala kano bwe ntuuse nenjagala ne muto wange his excellence naye amanye ku nsonga zino n'ebigenda ebweru obusungu obungi n'obuyinza obungi bw'obigattagatta tebikolamu kiramu kirungi olutalo luno nalugabuliramu abaana bange 4 abalenzi 2 n'abawala 2 abo be bakulu ba Jakana bo baafiirayo mu lutalo Jakana tumuzadde tuvuddeyo mu lutalo ngera bwe twatuuka wano n'olaba kati bajjenna omuhoozi twabasanga mu nasale wano mu Kampala State Parent Primary School
kakati bajjeno bw'okitunuulidde nga naawe okitunuulira okiraba ensonga ekivaamu. Nyina mutabani wange mukulu waabwe bonna abo ye Kyanjo Badru yasoma naava e Makerere ku kusomesa. Bwe twasinkana ne muto wange Museveni era yali amukazizzaako lya historian era twasinkana naye e Lwakitola yagamba njagala tukuwa omulimu n'agamba kasooke neeyongereyo n'amuweereza mu University e Bungereza masters n'agijjayo ekwata ku conflict and resolutions of Africa. Bamuwadde ekifo President yennyini awandiise bateekamu baabwe naguno gujja ebiwandiiko ebikifo era atambula nakyo. Kale omuntu ng'oyo bwakunyiigira wabaawo cause naye naawe weetaaga okubaawo kunoneka nomanya nti baabaana baabalwanyi baffe bali ludda wa mujja kupakiranga mupakira emisota mujja gireeteramu era gye gigenda okubabojja. Revolution buli lwekula ebanga alina epipa y'omubisi bw'asenawo tampeko n'azzaawo tampeko y'amazzi buli lw'oyita ku pipa eyo olowooza nti omubisi mweguli mungi kozi omubisi guweddemu mulimu maki. Kaakati wano batunudde bawumuzza bajjanos 40 agaana aganaddawo si makadde geego agayingidde kati ffe kye twalowoolezaamu n'ekyatuleeta bo si kye bajja okubeeramu kubanga ffe tetwagenda mu nsoko kunoonya bitiibwa na mirimu twagenda mu nsoko okuleeta mirembe naye abo bonna kyobudde olaba nga babbye eggwanga ne balifuula litadedde nga terina ne gye ligenda buli kamu akamugwa mu ngalo kabaka ke kaakulya. Kano wenkubiririra baganda bange bano bwe twazirwana His Excellency the President General Tafire General Kahinda General Muhezi oyo yasooka nokuba CEO waffe wano makulu bita we twava mbabuulirira Kasaka mukozesa obuyinza bwammwe n'amaanyi bye mulina Nozali basanyukira okufaako ali besobola okufaako nzisa musanyuke kusaasira nakunakuwala wano ku media tugenda kugoberera buli kimu nsonga ku nsonga oba weekuumira osharinge olaikinge bintu byali tomanyi byolina okumanya kubikwata ku mwami ono omugenzi kati bigambo ki byasembeyo okwogera byonna ogenda kubanga obimanya ku yo media.